Ati, welcome to the TV show that brings you latest of the celebrity news. Amanya nedowozi yenze kabaka wa TV. Omuwat. Olabo njije waka mu nkuba. Oicha ngambye kabaka wayogero ino okuyimukira munnayi. Tabo tuyimuze tutuse. Oli otekaye. Nze kaye Wisdom mutabani w'omulalo kati yaweereddwa president Laneke Benz. Olaba amanya amawanvu agakola meaning. Ologerawa. Siroga ne Yesu akimanyi tetwajja siba bugo bwangatto. Yesu kyasooka okujja okukola mu nsi yagamba omwoyo wa Mukama ali kunze okubuulira abaavu ebigambo ebirungi. Otegere ekintu ekyo kati tuli tubadde tutula ku butebe kati tutula ku Benzi milioni 5 tuziwalula buwalu zikukola nsi tuziwa katero bagaye milioni 5 tuwalula abala bagamba singa funa milioni 10 n'engulayo akapa akayumba fe milioni 5 tuwalula mpalule ku chorus tuwalula mpalule zigwewo nga bana tubatwalya milkshake kiwede kati osoko obuze kubatulaba abatulaba mwenna abalaba BTM tubagala nnyo mmotoka yino tulina mpya teri agamba bagituwadde kulo okitegeera bagituwadde kulo bayise bacali abo nga bagigudde bwebase muli abaana bageto beeyagala baani Nendako ebyokuli bikyali awo nga tukulisa ku motoka enje tudde kuba n'abatulaba ine motoka kaye Wisdom gye bamuwadde Benz convertible yebikula waggulu ne wansi bagamba tevugibwa mwavu amafuta ga bbeeyi okumanya President Laneke yakoze ekyafa yaŋŋambye agenda kumala omwezi mulamba nga yangulira amafuta. Oli serious? Nabagamba era nze nagamba abayimbi ba gospel n'abalabye nga bagamba nti Laneke tugenda mujjako obufuzi bwe bubi bayimbi mu aba gospel tubadde n'abakulembeze Judith Babire kyatuyamba ku Salinga Federation Isaac Aruchi oyo simanyi wali Mitex talina kyatuyamba teyakola meeting n'ejo bikyaba mulondo wa president Laneke alisiza abayimbi ba gospel mu covid yonna omuntu omubwati Laneke omuntu omu kakati ogenda n'olaba abayimbi ba gospel ambagamba oli agamba tulonda omuntu amanyi osaba ennyo tulonda amanyi Mukama tulonda muntu ebyo byamanyi Mukama gwe kasita omanya Mukama kakati nze njagala omuntu asobola okumbeererawo Laneke abeereddewo abayimbi ba gospel ng'ayiwawo omubiri mu bafu avuga Benzi n'agendayo yabadde wa Damasco baani Damasco wa Bugembe yabaddewo ayiwawo omubiri buli omwana afuna ekizibu abalwadde baani n'olaba omuyimbi wa gospel ng'agamba njagala asaba gwe tomanyi kusaba Yesu kakati labayo nawulidde nti no Laneke abadde ayogera yawagundi ne mugamba Yesu Kristo yakola bwati yaddira bakita fish no fish ebyenyanja Yesu yafuula ebyenyanja just ebyenyanja ebikalu n'emigaati n'abigali abantu ne bagira ne tusigala tukyakyogera nako naye kakati Yesu yagamba y'omu timugenda kukola ebyamaanyi n'ebisinga bwe byenkoze ulira kanakati Yesu teyavuga Benzi fe tuzivuge Yesu avuganga ku Benzi Jesus Christ on a wooden bicycle yali kubya wooden bicycle anti kyekugamba kati Yesu Kristo ali munze kati muwalulira mu Benzi ati milioni 5 muwalu kyekugamba naye kati olaba muyimbi wa gospel agamba tulonde simanyi tulonde bano abamanyi okusaba gwe tomanyi kusaba londo omukulembeze alina kyakwongerako londo omukulembeze ng'asobola okujjawo nayogera ne pastor n'awulira ekikwogeza kuba wakwadde Benz kadi y'emmotoka ani kati SK Mbuga Haji yaŋŋambye ŋŋenda kuwa emmotoka yaki simanyi banjagala mwana wa mulaalo kumusanyusa bye mbakoleddewo bimanyi gwe tuliyewo omubiri gwa President Museveni tuvumye bano babbajja balina ebiwuka tukoze tutya tubalongoose ono basajja biwempe tumulongoyina aliwala na fesi yenna eringanga zino endagaano z'eruweero ze tukola kagamba tubuuliridde bannayuganda mbadde era njagala okutumira abaana ba Beni Kiwanuka Street mbadde maze emyaka 4 sikirirako wansi eyo nnyingidde omusajja n'ampambulera ngambye wafuuse NRM mobilizer ati no gwe nze ndi muwagizi wa President Museveni ebirala sibitegeera kyobola be bakubye obululu besotingi kati kambuuze mbadadamu ne bakowe badadamu akabangala oba omukulu amanyira nga SK Mbuga anakuwa emmotoka endala nga omaze okukuwema ate waliwo omugagga taba na mmotoka emu SK Mbuga ninda mmotoka kakati eno giraba nga twadde tulina bagaye twadde tutambuza bigere twadde omugagga yayongera baramu bamuwa juzi baramu President Museveni yamuwa akagaali n'afukamira n'amwebaza kagali kayero kali awo simanyi ba mobilizer nawuliddeyo abagamba Wisdom ofukamira otya yes
ekitiibwa batukuza n'empisa omusajja akuwadde benzi miliyoni 5 simanya nsanvu ng'era nziraawo olaba tufukamira mukama katonda yesu naye abasinga bagamba laneke emmotoka zino zagaba ne ssente azijjawa tebamanyi bizinensi ye anti kakati kubanga gwe naawe genda naffe tetumanyiza nnyoko kakati gwe tetumanyiza nnyoko oba gwe otunda mandazi gatunde oba otunda mukene mubu my job is ndaba omwana alya mu cafe Java's abaana be banyiri abasomera mu international school tumita president Naneke Trump that's all gwe naawe gende mu bigaliyo twali muwa kubanga ono omwana yajja n'afuuka president ng'alina ssente wuliriza abakulembeze betubadde nabo Isaac Ruchi okujjako twogerera oluzungu kiki oluzungu lulina kye lunyamba yali mukulembeze wa gospel kiki yakola tubadde mu covid kikyatuyambye naye be bakubala neeka aveeko simulokole nnyo mulina geje ezipima obulokole n'emmotoka gye bakuwadde bagijje ku muvubuka amanyiddwa nga Levikson omuto mu music bwewandigayo beeka kabagimulekere lwaki olowooza Levikson yejjeeko emmotoka eno n'agizaayo ewala kyonna kye kiri oba kiki nze bya Levikson tebinkwatako Levikson is a brand is a brother I love him ayina ensonga ze nze tebinkwatako nze kyemmanyi yampadde emmotoka bamuyita president Laneke Levikson agamba nti emmotoka eno ekyagimuzisizaayo lwakuba muno Laneke abadde munagikolerako erinnya ng'agamba ng'era nga mbu agibbirako mu bigambo ebyangu kakati wuliriza bw'aba abadde agikolerako erinnya what is wrong with that nze osobola okumpa poloti ekkololo noŋŋamba nti nno nenzija nenjikuddiza nti nno obadde onjogerako singa Laneke yali ayagala linnya teyandiguze mmoloka eno n'akozesa ssente ze yagulamu mmoloka eno n'afuna erinnya otegedde kati kankule Smith Laneke oyo wane Uganda tulabyeko bapemba tebalina ssente kwekubya bifaananyi na Wasajja Prince Wasajja nga tebalina tulabyeko ne yakuba Zahara Toto yenna ali bw'ati yenna feesi ye yonna eri awo eringa yagaajuule osegedde naye lwakubanga kupangisa ka apartment mitwalo 45 eno benzo no gaya yandibadde asobola okukola pate nga 3 Kampala yonna neemumanya okukola erinnya is not a problem kuba mutima mugabi Laneke alina omutima omugabi ekyo anti labayo alinamu kiri ekiranga alina ebirala byabala byagala oyisaawo anti buliriza teriyo ne wa president Museveni kasita akuyita n'akuwayo omutwalo gwa $1 alina byabala bagambye president Museveni okuyita nze talina kyabala ayagala kutukalakata myaka 5 ng'ayise muggwe anti mu bantu nga no teri anti labayo mbuuliraayo president Museveni nze kikyanneetaaza kutukalakata teriyo ne waba Mike mukulu oyo n'ogenda ewuwo ali ebukoto okulya emmere ye ovaayo ng'alina kyabala abo basajja abagagga balina olowooza abandi badde batulesembereza bamanyi ffe tulina vibe ffe tulina abantu kati Mike mukula waayita nze n'ayita Isima n'ayita Fulufiga n'ayita bwe batyo abalina kyanoonya otherwise ayagala kuba eri mu nnyonyi ze n'abaana be entalo mu gospel music kati otegedde nkufuna waaba oli bakuwadde ekintu n'ogamba nti oli alina kyabaza kakati kakati gwe atalina kyabaza ki ky'omuwadde awanti kina kibuza Levikson no anti kati tetuli ku Levikson njagala ombuulire gwewo kakati olaba wendi ku sheeno singa mbadde sikola mawulire temunneetaaga katubuuzeemu gwe bawa amakombo lwaki Laneke teyakutte eri gy'alina kati ML okitegedde formatic n'agikuwa lwaki yakwadde gye bakomezaawo oli amakombo nedda siri amakombo ekyo kimu ekyokubiri eno si Toyota ekyokusatu eno emmotoka esinga eya Laneke this is convertible esimanyike because balina engeri gye babyogeramu nange ngenda mbiyiga buyizi sinalikwata zino emmotoka zivugwa bwa Star gwe ono munyonyole bano abayimbi ba Justin Bieber anti wulira gye twalize bannaye zino zivugibwa ba Justin Bieber zino zivugibwa ba Beyonce ba Jay-Z atulamu ne mukazi we atulamu ekintu bayinza n'okuwa ekintu naye nga si sayiziyo naye nga bategedde ye bayirawe naye kati kamuzebu omwezi guno gunaggwako ogusooka amafuta ogenda gajjawo amafuta ndabuka naawe nze at 24 nalina Land Cruiser taata we ono musajja omulaba taata we bamuyita Seche Bwayise y'omu ku basinzagala gye yakabi mugenda omubuuze at 24 Katonda yatuyamba nga tukyali bato at 23 nalina studio ekazo ne Shaba osegera genda obuuze ba Big Eye abo bakenzo tomulabira eyo bagiramu ne bakuba mu truck naye lwakubanga obyogera abamanyi nti oyagala kukola linnya ku ye kati omugambo otya osegera anti buliriza kati if at 24 nali nvuga Land Cruiser nsomye ku Mautech Business School nga nevuga sitambuza nko bigere oŋŋambe mu amafuta gannemega olaba baali mu nte
tegabalema wagivuzeemu motoka gundi Evuuma etya? maama nze soko nkutidde tunyonyolemu eno terina kiyenje kisobola kuyingiramu n'owoba olina emizimu n'ebiteega kati waliwo ebintu ebimu basula mu nsiko va ku luguudo dde ewaka wali otegedde ova ku luguudo dewaka ekinyambye ewange waliwo kamera ya gavumenti bweti wenkyamira ku gate kamera ya gavumenti eriki kakati eno fully installed building eno kakati basobola ogiwa ddaani asula eyo bagiwadde isima kati isima otola nti isima agamba najjeera ebinnya yambuka waliwo oweta oli bwoti kati oyo wetaakirira ebinnya bannange ne najjeera isima omutima kyamanyi gyali gumuluma kyenamugamba tosobola kuweza myaka 6 ng'ebintu nga bino tobifunanga bino bye biruma abayaaye nga bayisima anti kyenkugamba waliwo emyaka gy'owezaamu nga either gya ntondo bino kati at 32 am driving a Benz really kati wenawesa emyaka 5 engejayisima kati obulamu bwendimu ne president yabufunako ku myaka gyange mpoka kiba wayisima emmotoka senga isima yayiga emmotoka naye kati tagimanyi naye bagimuwa era jjaggirekaawo isima kati isima olinamu akagaali ne boda tasobola givuga lwaki olinamu myaka yagamba myaka 57 fe abasoma maso baga round off to the nearest number that is 60 years otegera Museveni amusinze emyaka ye Museveni wemeka amusinze emyaka nga 9 nga 9 naye laba oli president opangisa kalinda kamuze isimo n'omuvugirako mwene emmotoka insobola alabe ku Kampala ng'ovuga convertible kwebe tabima kati ebulaaya kati isima ebulaaya bamanyidde kulinnya bu Trump buno bulinga nakani kati wanate Uganda ali mugundi ali mu bugaali bwa Museveni yagenda ne kadi za obuzava ne mumuwaka really to me can I get that kagaali segera waliwo yaŋŋambye mu lwaki nafukamidde balamu bamuwa akagaali president nafukamira ne yeebaze emmotoka eno enywa kyenkana kinjiniya yeriki oba 15 oba mutwalo Benz I will cope up with the situation tonabimanyira sinabimanyira owulira otya muli badde bagikwasa owulidde otya first of all nabadde challenged tunentegeera nti waliyo abalokola bakyalina omutima tulina abalokole bangi bagagga nga ne mu covid talina kantu kagabye laneke kyova olaba atuliisiza okuva mu gwoku nze yampa omuceere nze nga nze kiro nga meka sizijjukira naye nyina abantu bangi yampa omuceere ne newunya avuga benzi ye najja kati tetulina abantu ba mutima ng'ogwo era kyova olaba abalokole embagamba bwe bagenda kulonda mbu bagenda mugoba bagenda kulonda omuntu olabe gospel industry engeze emabega mayiro nga 10 nkugambye entalo zino eziyingidde mu gospel industry nga gwe kayabaluddemu olowooza ziva ku ki anti kankubuulire omuntu wajja n'akola ebyamagero either abamu bakwatibwa ensaalwa kati Laneke yajja n'atwala obukulembeze okuva Isaac Ruki ayimbidde emyaka 4 mu Limitex atambudde simanya Amerika wawa naye omunyenyanyenya tavaamu wadde n'ekikumi n'eki waliwo omuntu okuba ne ssente nga ye azeesigaliza yekka osegera kwogera luzungu kuddaawo nyina shares eno obugagga bwe bugasa ye n'abaana be to us Katonda atuwadde omukulembeze Laneke bukyajja ku bukulembeze bwa gospel tulabye ebintu byakyusiza kati sitaani n'ayingira mu bantu abamu ne bakwatibwa ensaalwa naye ezo entalo zizze abayimbi ba gospel kyenjagala obbagamba bwe bakuba abantu nga Laneke tugenda funa abantu mbutusaba nnyo tugenze mu zi conference osegera bagala bafugirawo mu bwavu kati naye omusajja yajja n'agamba saagala kulaba bayimbi ba gospel nga tubala Levikson Bugembe na Kobe njagala abalala kati oba kyaluma abalala I don't know kubanga tubadde kati tumanyi urban music Laneke n'addayo n'awa platform abayimbi ba gospel ne baba band teri yakikola Luki abaddeko kikyatukoledde njagala mbabule nalaba waliwo no guy saagala namwoge simenye Jovan kikyakoze okujjako okubba gospel beat babbi abalokola abamu babbi osegedde nalabye wizire mukwano gwange wizire lwakubanga alinga emusika sitava mu kifo takula kakati osegera naye wizire amanyi kimu kyokka amanyi bayimbi ba urban music mbu be bamanyi okuyimba wizire ntandise okutegeera nga mulaba bwe nti y'omu ku bakulembeze b'abayimbi oyo omusajja gw'olaba naye mbu yazze yeesimbyewo bukyakola ku leediyo bayimbi bamanyi bokka bayimba urban tosobola mutwalira genuine ndala kyamanyi kati oyo ayamba omuyimbi we Koboko waliwo no pastors aba bapasta twabagoba mu music pastor amanyi kimu kyokka nti kubakuŋŋaanyaawo mujje muyimbe gwawaddeyo mmale okuyimba bagambe Mukama abawe omukisa kati n'oyo pastor bapasta abasinga abamu
batukoze bubi mu bya music kati naye mbwaze kwesimbawo atandika batwala mu kusaba ngamba abayimbi ba gospel katonda abadde akyatuwadde omukulembeze sikyogera nti yampadde emmotoka abadde akyatuwadde omukulembeze la bonna boolaba beenoonyeza byabwe n'abamuvuma kaye ate yandiyagadde okwebuuza bino bye bibala by'okwogerako si bye nze mbadde mpaana Lanek nagamba nali ku TVM ne mbagamba alumba Lanek you have to pass through me oba yaba yali yakusuubiza dde emmotoka eruwa no baali tebanaba beeruwa ate yakimanya naye nze nkubuulira mbuulirayo gwe kakati kankubuulire okujjako ngamba akugambye mbuulirayo kale Lanek abantu bakulembera nabo mpaayo babiri mu federation tebalabika because bamanyidde kusaba na kuba ku mountain kakati twagala bakulembeze betufiiringa era ogenda kulaba kati abagenda omulumba kankubuulire abalokole bonna abasinga buli omu alina charity eyamba abaana oba bagifunamu oba mubakolera ssente tebitukwatako kubanga era newendeeta abaana benyamba nga 10 nange onyina okunyambiramu abaleese newemba n'abazungu ani atalina muzungu wano mpaye pasita atalina bazungu buli omu kuva ku pasita balina abazungu kati bwongamba bonna balina agenda eryo ssente yandizijjeewa naawe ng'abazungu tetwaba mu kyaki kakati kankubuulire pasita Bugingo mukwano gwange mwagala nnyo pasita Bugingo teri atalina bapatanas kati wakwaya ffe tubala bazungu bapatana era agamba teeka wano ssente osobola okuba ozijja mu bannayuganda kati Lanek ne wabajja ssente mu bazungu so what's wrong with that bagayi balala ozimuwa si balalu ne President Museveni olaba agenda mu World Bank ne bamuwa ssente mulalu president watuukira okugamba aba World Bank ne bamuwa ssente kati mu covid bamuwa ssente gwe kati oba tolina amagezi gakonfinzinga muzungu kukuwayo wadde $1 okyali wala nnyo to reality nga twagala okumaliriza kaye kyekiddako mu mulimu gwa gospel n'entalo ezibaluseewo kati entulayo side A waliyo Lanek side B waliyo Levikson ne banne kyekiddako nze sikiwa nti Levikson ayagala entalo era Levikson waliwo abazimuyingizaamu Levikson tayagala ntalo ayagala ki Levikson waliwo abalabye opportunity bamukolereko kati bano baniwo Giovanni simanyi ba Ivodros simanyi ba Wizire simanyi ba pastor bikoze bitya sibumuliranga nakoyo pastor muno yaze kulembera bayimbi ba gospel kati oyo atuyambe ki fe tuyambe abayimbi ba gospel nga tetuli bakulembeze kati Levikson waliwo abagwanyiza abagala omukolerako balabye opportunity kubanga Levikson yawadde ensonga ze nti ye tayagala mwogerako inze wonkolera ekintu kimu nkwogera President Museveni yantuuza ku mmeeza ye nakyogera omwaka mulamba President Museveni yanteekako meeting ne muganda we nga tuli aba basatu ne profile picture ya WhatsApp yange yeriko ekyo kyokka teyampa ssente ekyo kyokka okuntuuza ne muganda we it's a big thing naye ate Lanek yetakyo paka ne kaakati President Museveni okunteeka wali natuuza no muganda ne ntuulaawo kankubule waliwo abantu bannayuganda nga yoya kwata mu ngalo za President Museveni I've been with him. I've ate with him. I've ate with his brother. No percentage chimala. Kubanga mukama agamba mbajja mu nfuufu nembatuuza n'abalangira nze ntudde n'abalangira nagenda wamayike mukula nandeeta Prince Junju nangamba wisdom this is the Prince of Buganda namugamba this is one of the best gospel artists mu nnyumba ye nangamba zze wano kulaba gwe for 5 minutes kati ebyawandiikibwa no yajja on special occasion 5 gwe bakabaka baliwe bajja eddakiika 2 ziba nnyingi luba lunaku kati gwe ekyewandiikibwa kyatuukirira nti ajja kunzija mu nfuufa ntuuze n'abalangira kimala kakati what next for the gospel industry one wetuleka entalo zino ez'okkuba Lanek ne zigenda mu maaso tugenda kweyuzaamu emirundi egyo waliwo abayimbi abatagenda kukkiriza kufugibwa bantu nga begwanyiza byabo tugenda n'abatuyamba osegere kyemugamba nga woolaba obukulembeze bw'abalokole bwa mirundi egi tulina Dr. Serwadda tulina Bishop Rwere n'obwa gospel tunalaba abantu ba Giovanni niwo ababbi eyabba gospel heartbeat gye nateekamu ssente ne federation y'abayimbi ng'erina kuba project y'abayimbi Ivodros abagibba tugenda kusalawo kati what is wrong we shall get another federation bibeere bibiri we shall do that kubanga bali bagamba mukama yebazibwe mukasomesa ki eri eggwanga nga mwe abalokola tukole tutya lwaki abasumba balina ebibiina bibiri tukole tutya bali babbi be bagala okujja mu bukulembeze ate mubawadde oli akola ku TV mubbi muganda wa Trina Herbert mubbi yabba gospel heartbeat Trina gundi oyo simanyi bikoze bitya
babbi sente nze nateekamu sente ya gospel beat ne bamala ne bagamba nti ate buli mwana agula ekyapa kya mitwalo emeka 5 bambi ne bawaayo kubanga tebalina Laneka bwe kyajja tasoloozangako wadde ennusu n'emu. Kale bwatyo wawadde emmotoka yeno gye tubadde tuddeko ndowooza mujira bulungi nnyo enyirira soko bakolerezemu kaawo ku yingini bakiwulire agenda ndowooza omutima muguuli eyo gye bayita Benz UX laba soko waga kati wano waliwo abatakirabangako wakula ovuga corona nga we nalaba gundi Bebe Cool nga wa producer we yamukola ennyimba 3 naye n'akwata mbu amuwadde nnyo corona dadandula akola oluyimba lumu milioni 3 kitegeeza wakola ennyimba 10 ze milioni 3 ennyimba 3 milioni 9 oli yamu emmotoka ya milioni 7 nti asanyuke nnyo kakati Bebe Cool mulagako nti aba gospel babawa ku mmotoka nga zino ng'ate tosoose bakolerera kubanga bo bagamba nti no balina ssente otegera Bebe Cool mbwakoze simanya national music state address whatever mayas ebyo babikola kakati akwadde ekyuma kikino Benz open nsolo no jigula pack and twaga tugireke kawo leka tugireke kawo tojongera leka gireke kawo yiyo twaga tugenda ku beach ng'ekintu kyekyo abaana balinyumiza abaana bino bye biruma abayaaye milioni 5 simanyi kikyenda tuwalula mpalule gwe weyagalira okugula ekyapa era nsekeredde bano bamafiya bali mukuba wisdom nti yabba ettaka zizino fe twabazeemu 5 kati oba 10 oba mmeka 5 sofa wisdom omulabye kakati kikyozaako guno mwaka okyagubanja ngenda kuba aichi guno tweri ekisooka ekyansanyudde mulimu bwe bakubya akalu kapaaka movement kabaddemu n'enaka lwakuba tweyambudde nnyo abantu bategeera nti oba tuli babbi oba biki simanyi nakumanya akalu ka movement okwogerako ki muganda wange akalu ka movement katuswazizzaamu kubanga tebabatwale kati waliwo abantu abamu ababadde bamanyi nti nno bo baatuuka President Museveni anoonya akalu kyovola bayita ba wisdom kati osanga minisita nga yatuula mbu n'amala because yagamba tulina ebizimbe tulina no you have to come to the ground you have to call abategeera nga ba wisdom bakuyambeko if you don't call kati nze nkola ne peace mutuuzo ye minisita wange bwe tola nti yasiiseemu 90% kolera boti mpeera isima obubaka obusembayo ku mmotoka kati isima bino bye biruma abayaaye kati eno nja kujja nkuvugemu neya SK Mbuga weenajjira eri Jagwa ojja kulaba bino bye biruma abayaaye isima nagamba 32 ndowooza ondaba bino bayira we bye bindeetera negundi isima nkusaba naawe ddirayo banno bakuwe kastareti bakuwe ku stareti otandike omanyidde nnyo ebulaaya ninako ebulaaya atambulira nnyo mu Trump mu baasi isima baasi ziveemu tuli Uganda tinojooga King Smith musubscribinge wano tubaagala nnyo oyo abadde mwana mulenzikaye amaze ekyuma kyo kyekyo tujja kuddira ku bano basajja biwempe njagala okwogera ku basajja biwempe oyo eyagambye mbu mugagga mbu ekivuulo mugagga nyina essuuti 13 abaganda muswala abaganda bava ebuddu gwe yali atudde naye alina ebizimbe 2 ebikoto kololo bizimbe 15 ye abala masuuti kiwedde emmotoka munda mugiraba yeeyo bweto wefaana enyirira si mpya nnyo nekala empya yasuze mu ghetto bagenda girongoosa ebeere bagira batya musibe bulungi mweraba